Mutya bannaffe abatulaba n'abatugoberera omubala gwaffe obumu g'emaanyi komenti Musoke Isaac Tango Doyi ne byabakama balekulire nedda munnange eyo si ye solution. Njagala ekigambo kino kye mbagamba mukitunuulire nga totunuulira Twanga Odoyi nga totunuulira byabakama. Abasajja abo bombi basomi, omu profesa omulala mulamuzi ate ali ku ddaala erya waggulu. Ebintu bye bakola babikola babiraba. Ne mwana wattu tebisookedde lwa leero. Nze akubuuliza bino ndi victim ow'olutalo lwa kinaana. Nze nalemu okgenda mu ssomero nga bwondaba nali musajja mugezi naye nalemu okgenda mu ssomero lwa lutalo lwa kinaana. Lwambonyabonya. Nze nagamba nzaalibwa mu kibuga Kampala. Nkulidde mu kibuga Kampala. Lootingi ya Amini nagiriko. Kuba abantu bangi batyo okwogera emyaka gyabwe naye ffe tuli basajja abakuze aboogera ebigambo bino nga tubyogera olw'okumirirwa eggwanga lyaffe. Gwe alowooza nti okulekulira kwabo si y'ensonga. Ensonga eri nti tweveemu ffenna tudimandinge amazima. Tunoonye twewala tutya okuyiwa omusaayi. Omuganda agamba nti olwatta omwami nalumanya naye nga olwoba lumanya lwaki tewamuvumula. Ekigendo tusuula mu buzibu yeeyo register gye baafulumizza. Baakikoze bakitegekedde, baakikoze bakigenderedde. Waliwo omwami omu atugambye nti ekawempe baayina abalonzi abatasukka 5,000 naye ne bakuteekera ku 20 nga bagendera ekigendererwa kyabwe kyagamba nti abantu balonze batono naye ne tufuna bangi. Ekyo planning. Bwe twaliwo mu mwaka gwa 8 nga abakombozi bamaze okuggyako Amini twetegekera okulonda. Tekibatwala bbanga ddene nga kati bwe kiri kuba Amini bamuggyako 79 mu mwaka gwa 8 twali tugenda kulonda. Twalina abasajja abakulembera Uganda baalinga 3 mu kiseera ekyo naye bonna ggoolo yaabwe yali yakuzza mu Uganda mu kalulu kyekyaliwo. Nga bamaze okuggyako Profesa Yusuf Lule nga Mwami Museveni yali omu ku abo abeetaba mu lukwe olwajjako Profesa Yusuf Lule kubanga baayina enkiiko 2. Waliwo olukiiko olwalimu ba Ismail Mayengo ne banne n'olwo olulala olwalimu Paulo Muwanga ne banne. Abantu abo bwenkugamba bombi baali Baganda. Paulo Muwanga yali ku ludda olwali lwagala okuzza Obote. Ono Ismail Mayengo yali ku ludda olwali lwagaza Uganda emirembe. Era mu State House Entebbe baatuula. Mwami Museveni yasooka n'atuula ku ludda olwaliko ba Yusufu ne batuula waggulu nga bano bamuwanga batudde wansi ku floor ya wansi. Mwami Museveni n'akakasa bano banne nti ddala kituufu ngenda kubeera ku ludda lwammwe oluwolereza Profesa Lule. Bano ne baguma ne bagakasa tufunye atali Muganda, tufunye omuntu agenda otulwanirira. Naye bagenda okutuula nga bakandaliridde bagamba katukeko wansi ku floor ya wansi tulabe eri gurupu ya Muwanga ekigenda mu maaso. Basanga Mwami Museveni atudde bulungi nnyo n'abo abaali basazeewo okuggyako Lule. Era kyatuukirira Mwami Museveni teyaddayo waggulu n'amaliriza nga yeetebye ne bano abajjako Profesa Lule. Ekyo nga kiwedde Profesa Lule yadduka n'agenda mu buwaŋŋanguse. Bw'atuuka mu buwaŋŋanguse ekibiina kya DP olwo bateekateeka okulonda baga tugenda kuddayo mu nkola y'ebibiina. Abaava e Tanzania bazzaayo Uganda mu nkola y'ebibiina. Njukira twali tutambulira mu constitution eyali yakolebwa Obote eya 67. Bwe bakomyawo bwe bagamba nti bagenda kuzzaawo ebibiina bano bamuwanga bakola kinene bakomyewo Lule bamutemule. Era enteekateeka zaakolebwa ne bagamba Lule agenda kudda. Gwe yaliwo omuntu omukulu nga nze osobola okujjukira. Ffe twakuumira Lule twamukuumira Kibuye awo awali ettaawo. Naye nga batugamba nti Lule akomyewo atuuse Nairobi. Twetegekera akalulu ka 8. Twagala Lule abantu beesimba ennyiriri okuva Entebbe tobeeza mu myaka gye8 okutuuka e Kampala nga tulinda Lule. Era nga tuli mu kuyimba ennyimba ezimuwaana. Nali nkyali mulenzi muto. Naye ekyaddako Lule teyadda. Naye njala okutegeeza ekyaddirira n'essaawa ya leero abantu mu Uganda baafa
abasukka emitwalo 50 lwa mbeera ya kutegeka bubi kalulu. Ekyatwala Mwami Museveni agamba nti kwali kubba kalulu, tebabba kibiina kye, babba ba DP abaali bakulemberwa Paulo Kabanga Ssemwogerere. Naye eggwanga lyagwa mu katyabaga emyaka 5 nga Mwami Museveni alwanirira obuwanguzi bwa Ssemwogerere nga Abannayuganda bafa. Wewuunya ate Ssemwogerere yali agumye n'agamba nti akalulu kaba ka myaka 5 kantuule mu paalamenti emyaka 5 giggweko, nja kuddamu neesimbewo, abantu bajja kuba basobodde okutegeera nange nja kubako kyenkoze okutereeza eggwanga. Kikyengezaako okugamba nga tudda mu byafaayo ebyo nti olwaleero Tanga Odoyi ne munne Byabakama bakutte enkasi eyo eyali ekwatiddwa Paulo Muwanga ne banne ey'okunnyika ggwanga Uganda. Gwe wa NRM agenda mu kakifu ka NRM ng'okimanyi nti gw'ogenda okuvuganya naye minisita nga Tanga Odoyi yamaze omutegekera, kuba gwe tolina kikapu gy'ogenda kuwa Tanga Odoyi. Tanga Odoyi musajja musomi, abadde profesa mu ssettendekero asingayo obunene wano mu Uganda ayitibwa Makerere University. Omusajja ebyobufuzi abimanyi ne byakola abitegeera, atutunda. Abantu abasomye be batunda eggwanga lino. Gwe nange abatasomye twerwaneko. Kyangu nnyo gwe wa NRM okututaasa, kuba kino kikwata ku ggwe. Register eyo ekwata ku mmwe aba NRM, bagenda kubba mmwe baminisita basigale mu bifo byabwe, n'abo bonna abalina enkizo bo bwe baagala abatambuza obubi eggwanga lino basigale mu bifo byabwe. Mmwe aba NRM bannange bannakunkunye eddanganze ababadde balowooza nti mugenda kweyambisa akamyufu okujja abantu ebyo mu bifo kikafuuwe. Njagala vidiyo eno ogitereke okutuuka mu mwezi gw'omusanvu oddemu ogizannye. Bye nnaaba nkugamba nga mutambulira ku register eno bwe nnaaba nga nnimbye ojjanga n'ontemula misana. Naye kino nkuwasinzeeyo bulamu bwange nti kigenda kuttanze n'abaana bo naawe atya okukyogerako nga bwe kyali mu myaka gy'ekinaana nga Muwanga atutunda ng'ensi eraba. Gwe agenda okwesimbawo mu kalulu ka 2026 abagenda okwewandiisa mu mwezi gw'omusanvu, gw'ogenda kwesimbawo nga otoli wa NRM, teoseewo kadi ya NRM, abalonzi abagenda okulonda ogenda kubajjawa. Nakugambye ddayo okole okunoonyereza obudde bwe buno obutuufu otegeere nti abalonzi bonna mu Uganda NRM yabaligestalinze baayo era bagenda kulonda oyo yekka Furaga Beira wa NRM, kubanga bwe tuba nga tuli akakiiko k'ebyokulonda kayina abalonzi mu Uganda millions 20 ng'ate aba NRM bayina 22. Kati gwe ogenda kuvuganyiza ku abalonzi, ogenda kubajjawa, ogenda kubajja bweru, ogenda kubajjawa. Akikulaze misana Mr. Tanga Odoyi. Ne nkugamba tuukirira bya Mukama atuwe register kuba ye custodian w'okulonda mu Uganda. Ebibiina byonna yammye Kyagulanyi okuyisaamu mani gundi ye constitution ye, kubanga yayina obuyinza obumukkiriza etambule oba tetambula. Yayina obuyinza ku register zonna ezikwatagana mu Uganda ez'okulonda, emikono gyazo okoze approvinga guli mu mukono gwa Byabakama. Byabakama yakkiriza eya NRM era gye tugenda okulonderako nga balina millions 22 n'ebitundu ebigwamu. Gwolowooza gwage ateekateeka okwesimbawo abalonzi ogenda bajjabo ne batunalonda ne bonoogamba nti ono omulala yasinze gono alina kwatandikidde okubala. Numbers kikulu nnyo mu nsi muno, numbers kikulu nnyo. China batugamba nti yasinze abantu abangi era byekola ndooza mukiraba etandise okkaabya ensi mu byaki mu byenfuna lwa numbers. India nsi nnaku nnyo naye abantu abalina akatale bagiyimiriddeko lwa numbers. Nkwegayiridde ekintu kye bayita numbers kitunuulire n'obwegendereza, tukirwanyise ng'obudde bukyali, oba tugaana genda mu kamyufu aba NRM, oba tugaana genda mu kalulu ka bonna abaagaliza Uganda emirembe. Essaawa eno y'ey'okwekalakaasa ku lwa register ya NRM, baddemu batimbe enkalala ku buli kyalo batulage abantu abo we babajja. Mwebali nnyo okungoberera. Sirwana siyomba naye nnwanirira musaayi gwaffe ogenda okuyiika nga bwe gwayika mu gy'ekinaana.